nyaniriza president wange Robert Kyagulanyi Sentamu nze ye president wange eyo yes mugamba muti atuba ku Dubai Eye Uganda ngamanya mba tempo mbasi zinze kamba zino musajja Devi bolaba Devi manyizaawo analysis na buli kimu abagenda deepinga oba agenda digging deep kusonga zaki kusonga za mawulire oba ensonga za politics wewe jamaa yuteri political nga musembeza kuba mu politics si bogamba mbuto bigenda nnyo oba musiru webagamba bogamba mbuto bimanyi era oba musiru bogamba mbuto byagala era oba musiru so anti batugamba David obo yagamba tagala politics ali musiru oyina okuba ne side batugamba oyina okuba ne wo makago mulimu politics batugamba oyina okuba ne side mu kintu kino wadde side yabuze mu kintu kiri ekyemabega ekyemabega tujja tuka yes twabaddeko ko batukangambe bandi tulina Munamawulire tumanyi bamita bwambale Zambaali Bulasio Mukasa yes last time yaliko mu Dubai nga ali ku BOB Awards nga MC era musajja mukozi wa NBS aina segment yakola nengamba sibitegeera fit kandi to musajja akola ki amanyi politics tututunulide nnyo Abannayuganda abasinga baba tebalaga side nga akalulu tekanatandika abatayina kyayogera abamuwulize naye akalulu katuuka ate nga side gyavo bakukyalo gyavo waliwo abasajja nga omusajja w'olubaga yani oyo gwe bagamba yali amu Newpolukwe okusinziira ku mulowoozeeko nga tuwe tugenda mu maaso yani oyo yali alina channel yati alina TV yali Munamawulire Munamawulire Kasibe Bashiri bwe yayokya kati sawa zino bwamba ali avuddeyo nalaga side kitegeeza ki politics asembedde ekale Zambaali najjawero Senyonyi yali Munamawulire kijjukira era yali TV kati Joel Senyonyi yali agamba kisoboka abantu bangi bakoze ki bavuddeyo twalabyeko emabegaawo omukulu Bwambaali Bulasio Mukasa yavuddeyo ku show ya King Saha gwe tumanyi omwagazi wa oba omuwagizi wa oba number 1 fan wa Bobi Wine era show nga tenatandika yatambula Kampala yonna ni lwaki bati oledo oli mwimbi oli wakabiri lwaki wengero okutya yes yatambula oyisa teetaga kutambulira kuteetaga laba muntu yenni is that big okuda ku politics yatambula nakwata olupapula n'alutwali wa Bobi Wine namugamba kibeerayo ku show which was okay you show to be breast oba okubanga esebwako omukisoba okubanga eweebwa ekitiibwa Bobi Wine n'abanga alabikako era Bobi Wine wemaka twalabeko nga kabaka wa Buganda amufunira kaadi kabade ka birthday kaadi yakamweza kitegeeza Bobi Wine ali highly recognized nkidamu Bobi Wine ali highly recognized era alabibwako alina abagoberezi era Bobi Wine ye nebes jibona aba politicians abaina abamaanyi mu ggwanga ye best bagamba buli muntu olina okuba mu bya politics oba oyagala oba tokola ki toyagala you have to abamu fe tukimanyi nti olina okuba ne side olina okuba politician olina okuba ne side nenga okuvira ddala emmaka ge buli muntu alina obanga alina side twagala byagamba bwogamba tuyagala politics oli musiru bwogamba tuyagala politics oli kino bwogamba tuyagala olina okuba ne side naye si ku nsonga ziri endala ensonga z'okuyita emala ezaba chichimani wote so gamba toyina side solo changa okkirizibwa right ya muntu obutakiriza n'okukkiriza ng'ovudde mu politics okuddeyo ku nsonga ya Zambaali nga bamuwashonga afulaika naye batandika oyingira mu music industry ebintu bikyuka ofuna excitement n'ebintu ebirala oyagala afuna love eyo ate nga n'obululu busembedde nga Zambaali okusinziira ku lugambo ng'ejja abaddeni ba politician awulira asobola okuyimirirawo okuyimirirawo mu lubaga kuba omusajja wa lubaga ffenna twalaba yakola ki byeyakola so Bwambaali yavuddeyo n'akola statement nga Munamawulire alina following alina abantu abamutambulirako yavuddeyo n'akola statement n'agamba nti bannange kuba Bobi Wine ayingidde mu kitundu nga Bwambaali yayogera ng'alina okwanyiriza Bobi Wine is big nanti kati era Bobi Wine yabadde asaba naye bw'abajja mu Dubai yasaba kisaawe era twawunye ebisale byonna tupeza tugenza salujja ne batugaana esimanya byayingiramu influence nga tugenza salujja biki kamiliyoni inda kamiliyoni yasaba ekisaawe kamiliyoni byasaba ekisaawe abaaliyo mwabiraba ndoza ta legend ye ka Bobi Wine ayinza okuba ekisaawe muno mu Dubai okudda ku politics ensonga yino
Bwambale nga ayanyiriza Bobi Wine nga bagamba bonna bali ku show. Yes, mumpe omukisanyanyirize omusajja akyasinze yagamba president wange gwakajjukira kabagambe yagamba akyasitata president wange yanyiriza president wange Robert Kyagulanyi Sentamu nze ye president wange ekiba kibe awe wali ekinyusi kase agamba nti Bobo nze president wange ekiba kibe nga fena tumenti akola ku NBS abamanyi NBS mumanyize sibimanyi kumbe botamanyi oba oli musiru manyi ebye NBS osagera ku NBS fena tumanyi ki abagendeyo bagendayo lwaki bagendeyo era bagamba akulira NBS mbunno tubonga naawe si tewali kikwekwekerera ye Kalisa Dr. Kalisa omulaba buli lunaku tamale mirundi waba abyogerako muntu wa government akazindalo kava tekavaako kyekyamugobya kwe NBS tutamale mirundi lwaki bamugobya anti yali ayingira nnyo mu gundi Kalisa omusajja omumanyi tamale mirundi taterera wamu ayogera kino nakiri tebikwatagana era we Kalisa yakuba bukubisi omuntu oyo simwetaaga Museveni yamusabira Museveni nga yasabide ba full figure bani babawe musabira vani ate yandimu singa yali agenda musabira waliwo ebintu byokwefumba singa yali yandi musabidde yandi badamu go mu State House yali Munamawulire wa president mu State House okay yagamba bali bagala muttirayo ani yawa oli yamujjako n'akyusa okay nga tuvuddeko ndaga tugende ku kinyusi statement bwambale gye yakoze an influencer n'ebisagadde alina okuba n'opinion ye abanyiga bajja kukola ki bajja nyiga n'ekirungi omuntu n'aba neki n'influence kati nga tuvudde awo ekyo kiyayogedde kimule kirekawa ye nga ye omulimu gwe n'abantu baddiringa nabo oyinza gamba ki konna mbikuteredde njagala analyzing ensonga y'abantu bagitegeere abantu za mukulu Zambaali Bulasio Mukasa byabaddiringa nabo addiringa mu politics akyaza akola program gye bayita barometer kasameme yaman barometer ekwatibwa ku politics 100% ekwata ku nsonga ezitambula mu ggwanga ng'ezikwatagana na byabufuzi 10 ku kine wakyo n'olwaleero nakati bali mu studio so okuvaayo nga Munamawulire n'alaga gundi side ye nti eno gyengwa sikiraba mu buzibu kuba yendowooza ye kyawulira nti tuyinza okuba wano kweno kyano naye nga nina nze kyempagira nawe kyowagira lwaki wa kyano eno kyakola lwaki avuddeyo sawa zino ng'obululu busembe anti kati waliwo kye tugamba nti avuddeyo tulina otunuulira ebintu bibiri yali excitment yali alina kyavaayo okulaga abantu nzija 2026 era agenda kujjawa kuba wotunuulira enakaseke gyava wanakaseke ebusiro eriyo sema lutamaguzi oyo tamusobola waluwero tamusobola nakaseke south awo tasobolawo tewali kyagamba wadde ebusiro south Medadi Lubega Segona tamusobola omujjayo omanyi mu parliament ya Uganda mulimu ababaka botasobola kunyenya tuyinza nabakwata kwa example namboze tosobola agenda mukono omunyenye mutamaguzi tosobola kuba bakoledde abantu ate abantu babaagala bakoledde abantu lutamaguzi akoledde abantu alina byataddeyo si bye bingi reason being the opposition tomusuubira akola nnyo kyamaanyi okitegera kakati Segona byakozeho emisango gyabaddemu biki abaana balwaniridde okujja mu makomera biki webiri mu Busiro South tasobola munyenya kakati ekibuzo kiri nti agenda kujjawa omanyi waliwo kye bayita excitment n'ekifo kubanga kati wotunulira munne Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina kya Nuupu we yajjira nti waliwo omuwaatwa ekifo ng'ogamba nti kino asobola okupenetratinga n'akola ki aliyo n'amugjayo olw'amanyi g'abantu agaaliwo ebiseera ebyo so ne wano so biri ebintu bibiri ajja luddawa tu yali excitement oba yalina message gyategeeza eri abawagizi be abamugoberera
n'ekyo kyekyakiririzaamu nga y'omuntu. So ebyo byo byasigalira eriye ffe tulina kuteekawo kutunuulira owajagwa. Ebyomulimu gwe ku NBS nze kyemmanyi tebajja mugoberawo kati. Bajja muweweeta magezi. Bajja muleka. Wanaagenda kuba ne bagundi bano ba Flavia tebabagoberawo ku bukedde. Bakunyiganyiga obeerawo era bajja muwa warning. Bajja mugamba why bino oba ogenze Munamawulire tulaga sayi. Ffe tuli Munamawulire okolera ku TV ya ggwanga ya buli munansi. So bajja mukola ki muwoninga. Wanaaba ayiseewo ne bamulaba nga ali ku gundi mu birala then ajja kuweesanga ne ku gate atayingidde mu kazimba akasingo nga bajja mugamba owaayo manyi kwataawo mukama waffe agambye nga waba alina kyagala munda akubira ddagala era goba akyokubira. So golowooza tayagala kwesimbawo okwesimba anti kyenkugambye ayagala kwesimbawo wa Lubaga Lubaga ki yagundi oyo mulimu Lubaga Bashiri ate gyava abeerawo Ekampala sogera n'obeera gy'obeera ne weesimbawo. Si bwe kityo ani akumanyiyo tumulaba obeera Ekampala obeera kitundu ki? Mbeera Katwe. Obeera Katwe. Makinde division Katwe 1. Makinde division. Kakati oyinza okuvaayo n'ojja ne weesimba enakawa. Ate okuwasaayo kyanjawulo. Oba oyinza okuva ekale n'ogenda egundi Makinde n'ogenda ne weesimba egundi Salama. So kati yagadde kulaga nti musajja muri president. So kati yabadde excitement kyabadde. Kisinzira nze nkulaba okwange yabadde excitement. Kyotegeeza Bwambala kyasolobera excited. Banga lyabadde. Oba yagala interview nakyo kiri awo. Muntu kan obeera waliwo party lwekusuukako. Eri babadde basanyuka. Bwambala ina YouTube channel. Okitegeera? Ina YouTube channel. Aya. YouTube channel si tera gigoberera. Ninga ina YouTube channel. Nja ginoonyako bunoonya naye nga kyemmanyi alinako TikTok account, Facebook account weri naye ate ebiri mu manya ge NBS Facebook account wabeera segeza abakuye NBS tugamba personal nga balaba black sitera zigoberera zizengayo nga personal watatera nnyo kwogera ye ayogera just ku TikTok byabuulirira kubona alabako something of this ebyo yes alinako account ku TikTok eyiye y'okubuulirira n'abeerako ne TikTok yagundi NBS barometer kasamemme zizo zemanyi waze ntero so kyeyakoze nga Munamawulire kuba Munamawulire of course okolera TV enogezaako okulaga nti toli nyo sided so kiri okay kiri okay kusinzira ku professionally tekiri okay. Kuba tulina amateeka agafuga bana. Ojatukesera nga abantu oyinza oletembeera nga beena lemo tebala bene BS. Okitegeera. Oba people kwati bala bene. Kiri kiddayo ku TV ku media gy'okolera. Kuba ndoza ne Bobo yagirwanako media agamba ke NBS. Bobo abakola bakubako n'agawa tebakola ki. Nadda media ye NBS sometimes yonna eri controversial. Etya. Ojjukira nti watuukako ekiseera ne bagamba nti naddala eyo pologulamu ye yennyini nti we baleeta ab'NRM batuuza wano opposition wano ne bateekawo Nambooze ne bamuteeka wakati eri ne wabeerawo olw'omushana owa NRM alabika ennyo kaakati ono we bamuwa omukisa ow'NRM okwogera Nambooze n'anyigamu wano oba bataddewo wanuupu n'amunyigamu kati ate eri omushana n'aseesaamu bagamba batya genda mu maaso olw'omushana gundi eyo yaliwo nnyo ku NBS nga bagamba nti bwe baleeta ab'NRM balina akatumwe babateeka n'abeera mu opposition bataano ng'alimu omu ne bakola ki ekyo kyamala ne kikyukamu n'akibalansinga nekitamukuba nnyo ng'ateeka ab'NRM nga babiri ateeka wali minisita wano abeerawo omulala wa gavumenti n'ateekawo Nambooze of course ne baleetayo
Ofono bamuleta like as like nga banagamba nti baleso Ofono ali minister Kasolo abera ku barometer waliwo ne baleta ngono yali minister MP wano we Mukono bayi gwatero okuyita namba 3 w'eggwanga ne babeera mu program ekyo nakiterezamu nakibalansinga kyali yali abulamu jazi ku kibalansinga bu balance zili yakibalansinga kyo ekyo ne kitamukuba nnyo adda naye ku program y'okumaca ekubirizibwa ono gayi bamuyitani morning breeze baliwo ne program endala eya politics ebeerawo emisana kumaca so Zambaali professionally yakoze ensobi Zambaali yakoze ensobi professionally n'omulimu yakutadde mu lusuubu naye abaana babadde babuuza yanywedde ku mazzi oba yafunye ku kyanywa ka juice amazzi yaganywedde byonna bijja bikola ki era oba waliwo byotuuka yalowooza bannayuganda beerabira yalowooza bw'anaasala n'ava mu mawulire nadderi banamuwomu like anti byonna oyinza okugwa byonna oyinza okwesimbawo n'ogwa anti kyenkugambye eyinza okubeera excitement omanyi we tubeera wano oyinza oleeta ensonga ne tubeera so excited ensonga lwaki sometimes tugamba abatulaba eyo nti eno esigala ndowooza we tuba tuyiseemu omutuwabula because obeera excitement n'ensonga ezize baddewaawo kati balamu ye yabadde mu kivulu abantu alaba bangi tabalabangako ebiryawo Kamiliyoni waali Bobi Wine waali alaba nga ebikombe olaba bakenzo bona bani batudde okitegeera vibe nekola ki nekwata n'erinnya so ayinza oba yabadde excitement nalaba Bobi Wine nga ze balima bagendayo bandi bonna bagendayo naayisaawo ng'alaba buli omu ajja agamba pulezidenti wange naye naayisaawo kali n'atambulira naye abaana batikitoko bati bakyawera ddala mukulu kitiibwa nakugamba luli ku interview gye tusembyeyo okola nti bw'obanga ojjanga mu mawulire obanga okola press conference olina obeera mwegendereza nnyo naddala omukulembeze yenna oba liida olulimi lwo lwe lukuweesa respect lwe lukulaga eri abantu olwaleero abantu tebajajinga muhoozi olw'ebintu byakolaki but in terms of enjogera begenzi gyayogeramu mu bantu publicly n'engeri gyawamu gundi ze views mu bantu ze zivaayo ne bagamba nti mwana wa mukulembeze naye akyabulamu kutegeera ate enjogera ya opposition yeeri tebaterezezaamu kati ne Bobi Wine balina ensonga eri balina obuzibu nti abamu baali bavaayo nti bavuma ne bagamba bali arrogance bakola ki bavuma abantu naye ng'ate yali takiriimu ekyo naye kati olwaleero kize nga kimukuba oba ngambe oba bamuwandiikira speech oba bakola ki be bamutomeza kubanga tabeera ennaku zino ali naganaga ensonga eno ayogera luliikire kwegamba takyategeerekeka kati egenda kuba ensonga ezo tugenda zikwatako ngazo yes ndoza nga mbaddeyo mole kubanga mutambudde naffe tuba tugezaako okuanalyzing obogeza mu dakiika entini nnyo naye nga tuyisayo ensonga ya Bwambale ate etegerekekebwe abantu yes omusajja okusinziira ku ngeri ya David gyagambyemu professionally Bwambale yakozeemu ki ensobi naye nga omuntu yenna okkirizibwa okuba n'opinion yo okuba ne side yo gyoyagala Politics wa Uganda olina omwetabamu bw'oba tomwetabe mu kitegezo olina ekikyamu abasajja bakugamba buli muntu alina okuba ne side naye side si buli kiwumba olina okuba ne side waliwo ebintu byotabira na side nga biri ebintu by'okuyitawa emmaaso olina okuba nga yes tuba ku Eye Uganda mera kubanga mutambudde naffe tubaagala nnyo tubaagalya ddala yes Mr. Logic enyewe nja kuba ndikwasaganya mpola mpola so okuwayo ku opinion ku nsonga ya Bwambale ate ne tubanga ensonga ya Zambaali anti mwana ali nsumba Zambaali nze nasomera nnyo Bulasio Mukasa Bulasio Mukasa nasomera nnyo side z'omu west nasomera nnyo so nene emikono gyange bibayitanga ba Mumbere Bwambale so kinzijira nnyo naye ng'okosi musajja mumanyi ali wano mu Dubai
era manyi Munamawulire alina eddoboozi erisinga okunnyonnyola ali loud ye sisi mubeera bwetyo naye nga tubagala nnyo tubagala ddala Dubai Eye Uganda webali nnyo mwebaddala mwekomera okwo Ssaabasajja Kabaka wangaali